singa tuwabikunganya netutuka nenfuna n'omukisa okulaba ku Qur'ani yasooka kuvvuunula omusajja yazimba Equator Isma can you imagine yali musiraamu netuba tulina baprofessors bonna aba doctors naye nga tetukimanyi tulina abasiraamu abaweninze ku international level no one even recognizes bikomaawo niwe bali nnyo okubanga ebintu bino bikuumye bulungi era nkubiriza buli musiraamu ali eyo ayiteko wano ekajja ekitende wano ku Islamic Museum in Uganda alabe ku bintu bino byafaayo birungi nnyo bya mugaso nnyo obeera otyo ng'oli musabu naye nga tomanyi busiraamu bwe bwatandikira nenfunye omukisa n'endaba Kabaka Ssuuna we yali n'ennyumba ye n'egitunulako nandibadde mbisangawo senga shekiti yabi teyeekolamu mulimu ate nga bwannakyewa tewali yagukutuma so sebo tweyanziza nnyo nenkubiriza abasiraamu gye bali eyo shek tumukwatireko kubanga atunyonyodde nti yeetaaga ekifo era ebintu ebisinga tubiraba biri wansi yabiteeka mu files mu mabaasa ate nga yandibadde ayagala bidisplayinge bulungi nnyo buli omu ajje abirabe abyenyumirizeemu kuba biraga ekitiibwa kyaffe ng'abasiraamu okuba nga nfunye omukisa nange ate nengenda nensobolwa nenjiga omuntu ampisiza mu bintu bino abadde amanyi history bulungi nnyo negwisitamanyi singa omusiraamu mba kinkwatako kunoonya okumanya kuba nabbi yagamba noonya okumanya naye okuba kuli China sanyuse nnyo naye tinakuwaddemuko nti ffe abasiraamu eva tuba tuli wansi eva tuba twekubagiza senga kati bino bibadde byabakatuliki oba byabalokole wiiki ejja nga batandise oli omwezi otuuka nga gundi yaggwa dda nga birina birimu flames nga wantu walungi nga wotandikira nga tusobola okugendayo omuntu musasula akasente newala nebirabikawo ki kuba yeseko omulimu yagukola ebintu abipaakinza agezezaako bbiri zavinga n'ebifaananyi ebyaki ebyedda njagala oyita abasiraamu mwenna abakabi baji bange mwenna abagagga ajuumalu katongole wali ukemoro jamisi aji mwenna bakirumira bagagga kwagalana bamutasa kafeero abagagga abato mu Kampala mutuyambeko tusobole okufuna steeka weyetaaga tugiteeke okuba teweetaaga wanene si wabyuma nti naina ebyuma biri complicated twetaaga kufuna just wantu tubiframing up birabike bulungi ng'asobola okutambuza abantu n'abanyonyola bulungi mukisa gubadde gw'amaanyi nnyo naye ng'ate gwetaaga okukola kw'amaanyi kansuubire nga bwe tuzzeewo ate nga n'abakamera we mulimu gera tutera ku mitimbagano tunafuna ku buyambi eyo maaso tukwatizeeko netatawo omusanze netatawo netatawo anga ambasada Yunus Khalid kinene mwali buna bwati abantu tebamanyi seera ndi mwana wa mukungu ambasada Yunus Khalid kinene abadde mu muli ye yasooka yeyaggulawo embasa ya Amerika mu New York nze bantu tenga ku masomero ga ennaku girabye kati naye kibadde kya ssanyu nnyo nensangamu ate abantu ab'amaanyi basheeka simulumba abasiraamu abakoze ebyenjawulo yanga Dangote yennyini musazeemu omusiraamu yasooka ozimba ekisaawe yagenda nosooka okugula ennyonyi kale kya ssanyu nnyo kyali mu nze nzenyini nja ssanyuka nga nfunye obuyambi nange ndaba nnyo nga bagamba abantu begundi baagala zimba kifo ne bakizimba kati nange njagala ndabe nti ate ndiko eyo paati ekola ki eri kwekyo nti seka yali ayagala wakuteeka music kubanga mutuufu ebintu byo biryaki biri amazing akunnyonnyola buli kimu nekyobadde tokola ki tomanyi wano ogenda nowula nti church house mu ddakiika nga church house bagamba miliyoni 10 miliyoni 8 miliyoni 4 ewedde naye abasiraamu tetuleke kwagala piraawo yeko wakuyidi tukole ku muzikiti gugwe ku museum ene gwe tube ne museum kati omuzikiti gwa Mbogo baguzimbe kugenda kuba wonderful tetuzimba kati muzikiti gyokka weguba mulungi kubako ama supermarkets kubako restaurants omuzikiti egiri modern mutukwatireko tufuna abantu tuzimbe kakalina myalireji 3 miliyoni nga 4-5 tutekewo museum abantu bajje balambule omusiraamu yasooka oba president wababulooga atolo lwalugambo lugambo abolugambo ebaseeguya tugenda sponsoringa omupiira gw'abalevulandi tugenda kukubiriza ajati yekutemu nange of course tukole omulimu omupiira gw'abalevulandi banaddiini njagala abasiraamu n'abenzikiza oba ya Yesu Kristo
abatali basiraamu n'abasiraamu abanaddiini Seka Bujingo yita muno olyani Seka manya Musumba Bujingo oyite ono Musumba Kakande yegateko sempa mwegate gata onafu tufune bamuwalimu awo na kivuba ume tewali mpira kujja singo ngo kujja kwate kubaira kwabika bane mujye bambi tukasiganyize wamu tulabe nga tukole kintu kyaffe ky'obusiramu nga kirungi nnyo cause kintu kisanyusa. Ajati awo wenyini obusiramu bwo ina kyobukoledde kyogamba nti kino oba kikwe basinzidde okuteeka mu museum oba just oyina mileage ko oraidingira ku namba z'omugenzi Sheikh Muzaaka okujjako nga wakajja nayo mu Uganda nze ndowooza kindeese mu museum kubanga nze musiramu omute nnyo yakasooka okufuna degree ya PhD yobula bataddemu ndowooza olina ekifaananyi kye bakulaze neweekanga webagambye ono yazaala bugirita neweesikamu wooti anti kati badde batulaga basiramu abakolanga mu Greenland Bank kati n'empuli eri erinnya nze erinnya mbadde siriwulirangako kivala mbuuzizza nti yazaala oli bugirita empulira ko nti ye family yemu efamily yabakolamu mashallah oba kirungi okukola mu Greenland Bank then bebagigulawo bebagigulawo kirungi kyali kintu kirungi owulira otya okubanga mulinga ne famire wanje ali mu museum kati yalese PhD kirungi nnyo okubanga nze dokita omupya eyalese PhD mu museum era kinsanyusizza nnyo era nenneeyama nti nja kubeerawo okulwa abasiramu bannange abali eyo mba inspiring mbawe ku magezi tukwasaganyize wamu abasiramu tushininge tuleme okubeera nga biseera batulaba nti ffe tetwasoma ffe tuli mabega tetulina makulu kinsanyusizza nnyo. Aja lwaki balonze gwe in particular kuba abasiraamu bangi abalina PhD tobalabye naye bakutaddemu kiki basinziddeko gwe kyogamba nti kino nedde abasiraamu we bali abalina PhD babataddewo nandoza nange ensonga lwaki bantadde kati nze musiraamu ali fresh nsa nnyo okubanga nyingidde mu byafaayo by'obusiraamu mbanga nange nja kutuuka okubanga nange abaana bansomako bannange kyattendo nnyo era nebaza Allah subhanahu wa ta'ala nzaani Kulthum waabo okubanga ndi mu museum ya Islamic Museum in Uganda kinsanyusizza nnyo. n'abapasita owaayi ngamba Ajati okola emirimu egyandibadde egya bbaawe ki gwandibadde alina ssaawa zino tomulemesezza ofuna abasajja sina musajja gwe mulemesezza tagambyeko nti anoonya ate tugeze mu gya busiraamu simanje ki kye mwagala wengende wakaawe nti ogenze nnyo ewakaawe wengenda ku masigidi ne musangawo nti musanze ku masigidi musange wa Ajati omususizo oyinza omulemesa abantu abandi mututte bantu kyolina we obadde omutegekedde bagambe musibeko ekikomera bagambe musibeko ekikomera obadde ino gwe omutegekedde kuba ogera buli saawa ojuliza ojja mulemesa abantu bantu ki isima olumye n'ogwengulo kwanti ogenda ogamba bantu ki we bajje bali bagambe embwa enkambwe ziruma ziri awo ku kikomera zeetooloola zinakusanga ng'owalampa mutulondola bwe tulaga twafuuka ki ffe mawulire gammwe abalala mwabaviirako ddala bwe mugendayo nga oba oyagala mpeera zikuranizeyo ebintu nkoze bingi nga si bituufu mu ddoomo kati saawa zino kirungi nzirewa Allah kigambibwa nti bweoyagala namwandu ofuna empeera waba muto nabbi yatugamba bato naku weziyita waana alhamdulillah ate katunaba tulyawo nga mwagala sanyuka nti ate yagenze ne Joseph tulina protecting a territory akati museum eno twajawulamu erina galleries nga about 21 galleries kikya katulina gallery ekwata introduction of Islam in Uganda netubala ne gallery ekwata formation of Uganda Muslim Supreme Council netubala ne gallery ekwata ku International Hall of Fame International Hall of Fame tujjagiraba mulimu bannayuganda abatuuse ku ddala ly'ensi yonna International Hall of Fame
tulinamu gallery ekwata ku Uganda's independence nayo tugirina. Tulina gallery ekwata Islamic Hall of Fame, it is here, Islamic Hall of Fame. Nti bano balina kye bakoledde, baserebu b'obusiraamu balina kye bakoze in different categories, in different disciplines. Kalugeza, you find it, wano Farouk Mia yatebera Uganda goal after 38 years. Wow. Uganda neddayo mu Africa Cup of Nations. Kati ate Farouk Mia tajja kujja ate naye asome kutuba buli omu gy'aba akoledde. Tulina waawo abantu bambuza Kaguta akima kyawo. Kaguta oyo yawandiikira Gaddafi ebbaluwa n'amugamba n'amusaba batuzimbire omuzikiti guli. Yes, ekira Kaguta yakkiriza Islamic University ebeerewo. Kati nange gye nasomera. Kati tulinawo gallery endala ekwata ku sports nayo weeri. Tulinawo gallery ekwata ku bakyala nayo weeri. Tulina gallery ekwata ku aviation. Simanyi gano bwa mawulire ngezezzaako nnyo okwogera n'abasajja b'ekisaawe ky'Entebbe tukole aviation museum, tebanziramu. Concept nagibawa naye tebanziramu. Tulinawo gallery ekwata ku nga mulimu ebifaananyi by'abasiraamu ba profesa n'abalina PhD. Ensonga yatukozesa ekyo okubaga abasiraamu tebasomye, basiraamu tebasomye. Kati twagala tubalage tulina abasiraamu balina PhD balinga 25, tulinamu nga profesa nga 16. Kati tugenda tusembula tulaga we are inspiring the coming Muslim generations. Bamanyaleta obusiraamu mu Uganda balamusa Ahmed bin Ibrahim yadda Sinai bin Amir. Wadde Sinai bin Amir basanga Kabaka Ssuuna wano ku masire Wamala. We wano wenyini bamusanga. Kati Ssuuna yasoma nnyo obusiraamu n'ayiga n'eddiini bulungi. Ssuuna bw'afa n'asigibwa mutabani we Muteesa I. Muteesa I bw'amusikira oluvannyuma n'afa ne kuddako Mwanga ne kuddako layini eno yonna bamujja. Kati watunawo amannya g'abasiraamu be basooka okutayirira mu 1800 ne babatayiriza mmuli. Yes, tewaliwo jjinta. Yes, tewaliwo jjinta. Amannya gaagano nawe gali. Wano tulinawo omusiraamu yawona okuttibwa Namugongo omujulizi. Abdulaziz Bulwadde. Abdulaziz Bulwadde ono yazaala Zakariya Kizito Bulwadde. Zakariya Kizito Bulwadde n'azaala Saara Kizito mukyala wa Nyakana. Era mulabike mugambye ako. Kati ate mulaba layini eyaabo Saara Kizito. Ate taata waabwe Saara Kizito ye musiraamu eyasooka okuvunula Quran mu Luganda yagivuna 1974. Kati wantunawo n'amanya g'abasiraamu be battire Namugongo. Abakatoliki baatulyako sho. Ffe twabireka simanyi waliwo ensoma naye nze ensoma saagikiriza simanyi ffe tetukkiriza byabajulizi tetukkiriza ki. Kati by'abaswahaba twabiwandiika. Baswahaba ba Nabi Muhammad sallallahu twabawandiika. Yes. Kati tulinawo wano mulaba layini eno yonna muluna luli olulangira ono Nuwumbogo ono Badru Kakungu. But for your information, waliwo Munnayuganda yakuba ekitabo nga kiraga Bannayuganda most influential Ugandans ono Badru Kakungu Nuwumbogo omwana ne Badru Kakungu bombi taata n'omwana bombi mwebali. Waliwo Muslims were disunited. Balinawo tumanoba Bukoto Natete, Juma Zipuli, waliwo n'abalala bwe bati. Kati Idi Amin n'asaba abasiraamu njagala mwegatte. Naye ekirowoozo ekyo kyava ku muntu. Idi Amin agenda ekabala alambula eggwanga asanga obusukaazi bamuyita Mutuhe n'amugamba nga bwe wanunudde eggwanga bagala n'abasiraamu bamuleegatte n'abagamba mugende ekabaale ne bagenda ekabaale. Bagenda ekabaale ne balonda abakulembeze. Balonda Abdulrazak Matonda. This was the first chief cousin of Uganda. Deputy Sheikh Kulumba.
n'abaga kati guno omukolo gwali ku Nile Hotel kati bagita Serena bano Nile Hotel kati nawe kati bano mufuti ba Uganda nga bwe bazze layini yakungu tewali ataliiwo ono Swahili Semakula naye waliwo ekyewunyisa Swahili Semakula yali musajja ng'awulira ddiini mu kyaki yasoma obusiraamu yasoma Bible n'asoma Quran n'asalawo obusiraamu era bwe yasiraamu kabeeni yabeera mufuti eyasooka addako Sheikh Abdulrazak Matovu ono Sheikh Sirimani Matovu bamutuuma mujenga mulima lwaki yagambanga abasiraamu tujenge mulima tuzimbe olusozi Kampala mukadde nga Idi Amin amaze okubawa tujenge mulima Sheikh Abdul Kamulegeya Sheikh Kasim Mulumba ono zinamulabako nali mutu yafuuwa ng'oluzungu afuuwa lufuuwe si kulwogera nafuuwa kati wano Sheikh Rajab Kakoza Sheikh Muwemba ne ono emufuti aliko kati ne layini y'ekibuli nayo weeri mulaba mbuga Sheikh Ahmad Mukasa Sheikh Kayongo Sheikh Ndirangwa Sheikh Kibati kati wano waliwo abalala wano waliwo Sheikh Kasim Mulumba nyoma Sheikh abalala awo Sheikh Muzata Mmanyi Sheikh Bitamazire Sheikh Abdul Kakande n'abalala kati bano baliko ba deputy mufti ba Uganda Muslim yasobola okufuna degree. The first Ugandans to study abroad, they were taken to Algeria. Ono ye Muslim yasobola okusomerwa Sheikh Yusuf Buwembo. Ono ye Muslim yasobola okufuna PhD, Dr. Badruddin Afan. Ono Professor Nsereko Jagenda, ye Muslim yasobola okubeera professor. Ono Juma Nsanvu, ye Muslim yasobola okubeera omulamuzi. Haji Juma Kizito, ye Muslim yasobola okusoma mawuledi awakaawe, ye yekka. This was 1940. Mr. Ali Mugambe, ye Muslim yasobola okubeera lawyer. Ono Haji Sengendo ye Muslim yasobola okubeera abalamuzi. Ono Shekati wakubiri naye Shekati yasooka mu Uganda ono. Shekati Hawa Namugenyi was called the Shekati by Sheikh Swahili Semakula, the first Mufti of Uganda in 1966. Shekati yasooka mu Uganda yono. Kati amudirira yono Shekati Lulu Najiko ono Lulu Aitono Senga. Now this Sheikh Abdallah Sechimwani, the first Ugandan to perform Hijjah. Hijjah mu Uganda abantu batandika okugenda e Makka 1920. Hijjah yasooka yalimu abantu bana. Sheikh Abdallah Sechimwani, Ahmad Akibali, Muhammad Rajabu ne mukyala we Mariam Ajabu. Kati batuuka e Sudan omukyala alwala ne bamulekawo, that was 1920. Batuuka e Makka basanga Hijjah ewedde ne basigalayo. Sechimwani nga tusigale, Sechimwani naga tusigaleyo ne basigalayo nayiga oluwalabu bakole Hijjah eddako 1921 ne bakola Hijjah 1921. Kati Hijjah mu Uganda ekyasinze okubeeramu abantu abangi yaliwo esookera ddala ey'abatono yeena esooka yalimu abantu bana, ate ey'abantu abangi yawo 1976 bagenda abasiraamu 65. Ebintu ebyayanguya ekisooka ekonomi y'eggwanga yali nnungi, ate ekirala twali tufunye Uganda ya lines. Yes, kuba ennyonyi yasomba ku makya n'olweggulo okumala weeks 2 ku makya nga batwala n'olweggulo. Kati abantu ne bagenda 65 e Makka. Yes, kati omukyala yasooka okugenda e Makka oli mbagambye teyatuuka naye ono omukyala yasooka okugenda e Makka yagenda 1935 Asiati Nakku w'Ekibengo Masaka. Ono Zakaria Kizito Bulwadda, taata wa Sara Kizito yasooka okufunula Quran mu Luganda. Ono Sulaiman Bujita bagulawo Greenland Bank. Kanzileko wano kwenti ndowooza banasoboka. Sulaiman Bujita? Haji Sulaiman Bujita. Bujita wana azaala ne mukazi Amina. Be bamu ku ba founder ba Greenland Bank. Ono Kabaka Daudi Chwa. Kabaka Daudi Chwa. Ye Musiraamu, si Musiraamu. Ye Munnayuganda yasooka okufuna emmotoka.
ate omusiraamu yasobola okugula emmotoka wuuno Salim Kazibu Maseka yagigula 1920 bali bajja Vangada. Professor Katerega ina university ono Kibirige ye musiraamu yasobola okwesimbawo okuba president. Ono Ernest Kawalya Kaggwa ye Munnayuganda yasobola okugula ennyonyi. Yes, ate omusiraamu yasobola okugula ennyonyi wuuno Haji Muhammad Saad Mwekasese yagigula 1980 yagigula mu America bali bagita Chief 10 yagigula $42. It was a 14-seater jet. Then amubuuza afudde mu COVID. Amubuuza ennyonyi yakola ssente nanga ennyonyi yakola ssente. Nanga ennyonyi yakola ssente. Kati pilot yasooka mu Uganda wuuno Yvonne Yitundria. Ate pilot omusiraamu wuuno Rukia Abdallah wano yali yakasula ennyonyi ennaggulu Idi Amin n'agenda n'amwebaza. That was after the collapse of East African community. Idi Amin yagamba buli kimu tukole ekyaffe, tukole banka eyaffe, tukole ennyonyi eyaffe. Alina Vizilamu ye munayo muyindi yasooka okugulawo edduuka e Kampala. Idi Amin ye musiraamu yasooka okufuga Uganda. Hajati Farida Kateregga ye mukyala omusiraamu yasooka okubeera minisita, yali Minister of Culture and Community Development from 1974 1978. Wano waliwo Hajati Saida Bumba mukyala omusiraamu yasooka okubeera Minister of Finance. Ono Hamu Mukasa ye Munnayuganda yasooka okukola library mu Uganda eri mukono nakati ekyaliwo. That was 1903 ekyaliwo library. Kati bwe tudda wano Tibi 2005 kati wano waliwo information kaziseeko wano mboza tuyinza okulaba ebintu badde nsaba ziseeko awo bulungi nga tubisaako. Kati bano abamu ku basiraamu ba professor n'abalina PhD. Mukama wange Haji Matovu wuuno ono waliwo ekigambo ekikulu ono ye Munnayuganda kino ekijjayo ono omusajja yazimba Equator eka yabwe musiraamu Haji Abubakar Mukasa alina PhD mu astronomy. Yes, Haji Abubakar Mukasa yazimba. Kati wano waliwo amawulire gano mawulire tegakyaliwo. Tulina ne party ekwata ku newspapers gonna amawulire tugalina. Empapula lw'amawulire olwasooka mu Uganda baali bayita Mengo Notice. That was 1903. Then from there I went to Uganda Notice. Ate oluvannyuma 1911 batuma Herald. Kati tulina ne party ekwata ku mawulire. Now imagine gano gonna amawulire tegakyafuluma. Bukedde yaliwo ngaawo takyafuluma. Muno Sabasaba message takyafuluma. Mujungute w'abasiraamu takyafuluma. Munaala takyafuluma. Shariat takyaliwo. Nuru takyaliwo. Dini takyaliwo. Kakati weebuuza abantu tebakyasoma amawulire kati okusoma kudda mu mabega kulina kudda mu maaso. Yes. Kati mujetu eyo kinene waje kino okay. Mbale njagala nsooke ono asembayo wano ono Sheikh Abdul Basit Abdul Swamad Sheikh eyali asinga okusoma Qur'ani mu nsi yonna. Naye kasookanga abasiraamu babeerawo mu Uganda tewali lunaku lwe baasanyuka nga Sheikh oyo lwe yajja 1976 mwezi gwali gwa 8 oba ennaku z'omwezi 14 baasoma mu Red State Square. Kati ekyamwisa baali basonda ssente kuzimba muzikiti guli abagagga nga bajja nga bawaayo ssente. Kati wano waliwo ebintu ebirala. Ono Alhaji Kigongo ye musiraamu asobola okubeera speaker wa parliament. Ibrahim Kibirige ye musiraamu asobola okukola wooteri Foster. Ono Abdulaziz ye musiraamu asobola okukolera Electoral Commission. Sulaiman Kigundu ye musiraamu asobola okukulira Bank of Uganda. Kindi Kalisa yasobola okukola TV Salamu TV. Ono Kasimu Male wao Kawempe ye musiraamu yasobola okubeera minisita naye mu gavumenti ya Buganda. Ono Maria njaga Maria akola kiwano si musiraamu nedda. Ebintu bino byonna twabikoze twagala abantu compare. Omusiraamu yasobola okubeera bwati yali bwati. Kati Maria ye mukyala yasobola okubeera Minister wa Finance mu Uganda yonna. Sara Kanyike
Uyo yaliko minister. This, for your information, this is Ali Chitonsa, who was the first Ugandan to play professional football. Yazanyira Egypt mu mwaka 1969, yazanyira mu timu bagita Zamalek. Mu Egypt waliwo timu bbiri ez'amaanyi, Al Ahly ne Zamalek. Ngano waliwo Express oba ne Villa. Ano Issa Sekatawo yasobola okubeera top scorer for 3 consecutive seasons, 1981, 82, 83. Wamuta Sokatabu yali wamutawana nnyo. Kati wano waliwo omuhamu azimba waligunda ekisaawe. Ffe buli muntu ekirungi kyakoze oba akikoleddewa oba wa ate kuba recognized. Olaba n'ejjana, olaba bagenda okuyingira ejjana mu kusaala, olaba bagenda okuyingira ejjana mu kusaddaaka, olaba bagenda okuyingira ejjana mu kusoma Quran, olaba bagenda okuyingira ejjana lwa mpisa nnungi, olaba bagenda okuyingira ejjana lwa kuyamba bantu n'abalala. Kati abalala wano benyinza okubalagako Yunus Khalid Kinene ye Munnayuganda yasooka okubeera ambassador taatawo ambassador mu UN. Waliwo ekyafaayo Khalid Yunus Kinene bagenda n'amini mu UN mu lukiiko amini ebintu binabyogera mu Luswayiri n'abagamba ngenda kuleeta omubaka wange abibavunule n'amuyita n'abivunula. Yes. Bendera ya Uganda yene yasooka naye bonna abaliwo kati bamanyi mbu eno ye yasooka. Natwalinanga yayimba ono Kakoma. In fact ono mwana Kakoma ateekwa okubeera mu museum ya Uganda yayimba oluyimba lw'eggwanga. Yes, nono Grace Ibingira yakola bendera ya Uganda eno naye kennyini ayogera yakoppa ku ya Germany awali gold ne basaawo yero ne bafuna eya Uganda. Yes. Kati tuna party ya sports na timu ya Uganda ekyasinze okusamba omupiira 1978. Tuna party ya sports nayo nene bano bonna batuka ku final timu ya Uganda eno. Tuna party ya sports n'ebirala bingi nifana ebiraga nga simu zitansi na 2022 kati tulina wetusa eneyogera ku museums za Uganda, eneyogera ku poliisi, bakulu ba poliisi nga bwezze masimu mu 1920 gabeera ki olweyatandikawo lwatandika ne bawayalinga esimu ne zitandika okukola. Kati wano tukwata ku education eno Munyoro Kitala, eno agriculture. Mulaba gavumenti ya Uganda ebadde ewa abalimi abawangudde. Kati abalimi abawangudde ebifaananyi byabwe tubirina kuba tubise mu museum n'abaana bajje babalabe. Oliza Kaliya Kisobulwadda yagivulwa mu Uganda 1974. Kisobulwadda yazaala Saala Kizito Mukanyakaana. Era yo Mukanyakaana Saala Kizito bampa ekifaananyi kya taata waabwe kise mu museum kikye mwalabe. Kati mulaba ebintu bwe bijja. Ate Zakariya Kizito taata we jjajja wabo Basaala Kizito y'omu ku basalamu abaawona okuttibwa e Namugongo. Era mulaba ekintu kijjira mu layini. Kati yeno Quran yasooka okuvundulwa. bali kuteeka seeka wetaaga kukwatagana nakuyambibwa. Ensonga enkulu kati twetaaga kuyambibwa hawo okufuna ekifo wetuzimba museum. Babuulira ebintu bino byonna senga tugezaako ne tubirandula bwetu bijja muziti gwa Gaddafi ate n'okusingawo. Yes. Bijja muziti gwa Gaddafi ate n'okusingawo. That is something very important here. Katumalize na kino nkibalage. Waliwo ekintu kikulu nnyo njagala nkibalage. Ya Intelligence Council enkolagana y'amadiini. Kati Rodero Mapeera yajja wano 1879. Naye wajja 1879 omusajja yamusuza musiraamu bamuyita Amiri Ssekikubo Ekitebi. Era kyova olaba waliwo omuzikiti ne kyaki. Kati ono omukyala muzzukulu wa Amiri Ssekikubo Papa yamuyita, ono omukyala akyaliwo. Papa yamuyita n'amwebaza naga jjajja we tabeera kutuza Amiri Ssekikubo senga mu Uganda temuli Bukatuliki.
kati wano waliwo ono Papo yajja mu 1969 naye omusajja yamusuza musiraamu Bandali Jaffa Nakasero yali nyumba ye. Kati Papo bwagenda ne basuubira ndowooza yalesemu mu nyumba emikisa mingi, kati ne bagifuula Fairway Hotel, ne bagizimba nebeera Fairway Hotel. Abantu bayagala buli omu asulemu Papa yasuzeemu egaali makaage. Kati there was a football match kino lwenkijjayo, waliwo football match wakati wa Masheke aja tisimanyi oba nkanyukubona kiseka kamulegeya wuuno Nsaganga Madam Mukasa. Omupiira gwali wakati wa Reverend n'abaseeka bano be Maseka, bano be Reverend. Omupiira gwali na kivu naye Reverend bakuba golo emu ku ziri. Naye omupiira guno tuguddemu tulala. Ogenda ku sponsoring. Oda ku sponsoring. Nnyo nze ne Olax. tujja kuba yamonageze gini neyanzenyo n'abaseeka. omupiira gwali gw'amaanyi naye tata wange teyasamba Paul Sekambogo, teyasamba oba kiki naye nga amanyi omupiira. Kakati omupiira ogwo gwali gw'amaanyi nnyo. Kati eno paati ya nkolagana y'amadiini, eddiini etugamba oba oli mukatuliki muleke naye kolagana naye ebbanga lyamala yes. Kati ndowooza ng'ebyo ennyumba zonna eza Supreme zonna eziriko enkayana Idi abayindi bwe bagenda n'azikosa Supreme Council. Nze mwe nakulira William Street ewafuule. Yes. Wano waliwo omula Kasule ewandegeya. Kasule yaweerera abasiraamu bangi, yaweerera ne taata wange Sekambogo ng'abasomesa awo ewandegeya. Naani omulala Seeka Umar Dumba, ono omusomi wa Quran, era Kasule y'omu yabaweerera. Nzabe bwe tuyinza okwogerako Gaddafi byakoze bingi. Aga Khan y'omu abasiraamu bakozesa nnyumba ze. Laba Aga Khan Primary School, Aga Khan yanyaani ebyo byonna kati abalina okugenda mu Hall of Fame. Kati ekirala kino kanti bategeeze museum eno yeetaaga buyambi. Twagala kufuna ekifo tuzimbeko museum. Tekujja kubeerako museum yokka, twagala kubeereko recreation center, kubeereko accommodation, kubeereko conference. N'oli nga bw'aba akuwadde akuwaluma ate toddayo n'omugamba kati nga mmwe muyinza okufuna ssente mu conference, abajja okulambula mu restaurant, mu indoor games n'ebirala byonna bye muyinza okussaawo.